nabo bawummule Jacob ebirekana bisirike sirike abana bo bawummule ebirekana bisirike bakoye abana bo bawummule watase muyaga ebirekana bisirike tukuyita Yesu abana bo bawummule mako minya 35 awo ku lunaku olwo bwe bwali buwungedde n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala w'eri bwe baleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye awo omuyaga omungi ne gujja amayengo gayiika mu lyato elyato lyali ligenda kujjula 38 ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu ne bamuzuukusa ne bamugamba nti omuyigirizwa tofaayo nga tufa 39 n'asuukuka n'abogolera omuyaga n'abagamba ennyanja nti sirika teeka omuyaga ne gukakkana ne guteeka olwana n'abagamba nti kiki ekibatiisa temunnaba kukkiriza anamulumu ne batya entiisa ennene ne bagambagana nti kale ono yaani kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira teri kitamuwulira bw'ayogera teri kyatasirisa Yesu bw'ayogera embeera y'olwaleero edasirika anataba amanja agabadde obulamu bwo gasirika gezigezi lwa Sataani olwaleero alulinye ku ffete onawumula wanawumula webale Yesu nsabye Yesu nsabye ebirekana bisirike 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 abaana bo taata betaaga kiwummulo nsabye ebirekana bisirike. Many things have been said ebintu bingi byogeddwa that the churches, criticizing churches. era nga byogera bubi ku makanisa But for me, I'm not a divider of churches. naye nze siri muntu wa kwawula mu makanisa I'm a uniter of churches. ndi muntu agatta amakanisa And I despise anything that is spoken against churches. era nnyomoola ekintu kyonna ekyogerwa obubi ku makanisa. Amen? Amen. Look at so many people. Tunuulira abantu abangi ennyo bwe bati. Look at the prosperity in the place. Tunuulira okukulaakulana okujjudde ekifo kino. This is going to be the biggest and most modern building in the whole of East Africa. Kino kigenda kubanga kye kizimbe kikyasinze obunene n'okubeera eky'omulembe ennyo mu East Africa. And we must thank God Era tuteekwa for okwebaza what Katonda He has done. olw'ekyo ky'akoze. Amen. Amen. Praise the Lord. Well, mkono jange mwena balamusizaako nnyo nate mulinnya erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Nze Nicholas nate olwaleero naku lubeera lwa Sunday
mukama abatugulidde akadde tubeere ne program eyitibwa mulabe w'ekanisa mulabe w'omusalaba. Tubadde nayo for many times wano nga tubaako ebigambo byetwogera ku mubiri gwa Kristo basically. Twagala okwebaza Katonda twandisobodde okuwa analysis z'omupiira tuzimanyi, ebyemizannyo bikonde we are updated, ebyobufuzi we are updated, whatever, international news tuli updated, naye tusalawo okutunulira ekanisa ya Kristo kubanga ekyo kye tulina okubanga tutunulira kye kyatuyitibwa okukola. Njala bebaza mwena abayimiridde ninnyala mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu YouTube channel, mwebalidde okutwagala namwe mikono gyaffe abali ku Facebook pages, namwe mwebalidde okutwagala YouTube channel tutambudde, mwebali kutwagalira ddala. Ndowooza muyingira omutwalo gumu abaka subscribinga ku channel eyo. Mukama akibabalire, mwebali ddala ate nga tetubalagira subscribe tetubikola naye mwesanga nga musubscribinga. Nali manyi nti abantu batukyawa bonna naye eriyo ate abatwagala. Njala kwebaza mukama nateera ne WhatsApp pages zaffe namwe twagala okwebaza nazo mukama azikuziza zingidde 6. Ekyo nno nakyo tukyebaliza Katonda. Twebaza mukama ku lwa TikTok account yaffe wamu ne pages zaffe zonna za Just Gospel Media Uganda. Mulinnya lya mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Nina ensonga ze tugenda okubanga tugabanako wano ffenna. Mwanyinaze omusumba Josephine Mbabazi nga tutegeeza nti ebirekana bisirike, it's a song of prayer, it's a prayer song. Ekyo nakyo tulina okukitegeera nti si buli luyimba olujja nti lwa worship. Kati kyangu nnyo okusanga abooluganda bali mu worship naye nga bali mu luyimba lwa musumba Josephine, oluyimba lwa Josephine Mbabazi nga bali mu worship. So oluyimba olwo it's a prayer song. Kyekimu n'ennyimba eza muganda mwannyinaffe ayitibwa Judith Babire. Ndowooza era ndikomawo ne twongerayo ensonga y'ennyimba ezo. Waliwo ennyimba ezibeera mu worship ne mulowooza nti it's worship songs naye nga si worship songs. Kati oluyimba luno olwa Josephine Mbabazi oluyimba lwa kusaba. Mukyala alina ennyimba za kusaba, lw'oluwulira lulina anointing yalwo, anointing ekusindika mu kusaba. It's a prayer song. It's a prayer song. Kama kwa mukisa musumba Josephine akikubaliro. So genda ku YouTube channel n'omunoonya oluyimba luwanvu dakika nga 8 obero lugenda kukolera ddala obulungi obutali butono. Olabye video soosawo eya jjajja waffe mu kukkiriza. Ngenda kwogera ebigambo bino nga neetowaza negendereze nneme okwonoona mu byonna bye ngenda okuba nga njogera. Video ogirabye. Video eyo yabadde wa Muzeeyi Kakande. Muzeeyi Kakande sigenda mu pointingako nnyo. Abamumumanyi mumumanyi n'abatannaba kumumanya nammwe mumumanyi. Basically mu nsi eyo mu mwoyo mumumanyi, n'abatamumanyi temumumanyi. Wamu ate era ne muzeeyi waffe Kayiwa. Bwe twogera ku muzeeyi Kayiwa, nze nakula taata ngamba nti obulokole bw'Abakayiwa. Obulokole bw'Abakayiwa. Era bo babeeranga bamanyi butereevu nti obulokole bw'Abakayiwa. Kubanga Bakayiwa be ba founders, be ba church founders mu Uganda, be basajja baleeta revival. Ekyo nnono tukyebaliza Katonda mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Ngenda kwogera ebigambo bino era ngenda kukubuuza ekibuuzo gwe wena ali ampuliriza. When do we need rebuke and when do we need correction? Ddi we twetaaga okunenyezebwa, okukangavula n'okutereeza. Ddi when do we seriously, when do we need correction and when do we need rebuke? Kubanga olwaliro nina ekintu kyeneegendereza nti the more someone comes out to rebuke and correct, kitwalibwa nga criticizing. So tetukyasobola kwawula criticizing, era tetusobola kwawula rebuking, era tetusobola kwawula correction.
so omubiri gwa Kristo guli mu state efaanaganako bwetyo. Awo ne wagenda okuzimbibwa ekintu oba wali mu kuzimbibwa ekintu ekigamba don't touch the anointed one of God. Newesanga nga abooluganda mu kkanisa newankubadde nga waliwo abatukulembedde waggulu, ensobi yonna egenda okubeera ng'ekolebwa oba okukyama kwonna okukyamizibwa, no one can stand to rebuke or to correct. Why? Because the more you come out to do so, you are regarded as a criticizer. Ekyo nno kikyamu ddala nga gye nkikomezza. Kigenda kwetera omubiri gwa Kristo okubeera awo nga tulina abaana, tulina obuweereza, tulina abantu bannantagambwako. And the more you do that, bajja kugamba nti don't touch the anointed one of God. Kati noesanga olunyiriri lwa don't touch the anointed one of God balina abantu abali specific be balugabidde nti abo bo be bali specific ku lunyiriri olwo, then bana abalala bonna they are not supposed to be engaged mu lunyiriri olwo. Mabegako wali eri nina owooluganda gwe nali njogerako naye genda mu byawandiikibwa. Waliwo owooluganda ali awo mu kibuga ayinamu lankyawa ebimu ku bizimba awo munda mu Kampala babeeramu n'ezirankyawa around. Mukulu ono erinnya lye lisoundinga erinnya ddungi nnyo, oliwuliriza era bwe ndigamba lijja kusanyusa. Nabawako story ne mabegako wali eri ne ensonga twazimaliriza era nagamba nti sinabukola endagano siri byogera as in byaggwa. It comes back as a teaching and as a lesson to me nganze nti omuwala omukulu ono muweereza yafunisa omwana ow'obuwala olubuto. Puliriza mukwano gwange, yafunisa omwana ow'obuwala olubuto. Amina katono nnyo. Yafunisa omwana ow'obuwala olubuto. Mukama ebazibwe. Yafunisa omwana ow'obuwala olubuto, muweereza ku kituuti, ayina amaka, ayina abaana, ayina ministry. Naye bwe yamala okubitegeera bagenze mu nkuŋŋaana batambudde naye n'oyo omwana ow'obuwala, maliriza amwegaanye naye n'asalawo gengenda kuwa ssente oggyemu olubuto luno, so toyogera nti yenze. So this lady came out in my inbox nanoonya ne tubaako ebigambo bye twogera, ye ng'omwana ow'obuwala ayagala kikubeewo yamanyi amaka ge gafa ba tegafa, ministry ye befa, nampeereza ebifaananyi, nampeereza videos nga bakyatinga, nampeereza biki byonna. Naye ne ntuukirira omukulu ne njogera naye. Yasooka kuneesambajja, yasooka kuneekubako, ne mubulira nze gundi bwekiti nenwana nnyo munnyonnyole. At the end of the day endowooza n'azuukuka najja ate nga nanoonya ndowooza okumala wiiki ayagala twogere. Siri muntu mubi, nnyina messages nzikiriza abantu okujja tetunyumya mu inbox. Ndi muntu omu ayagala to be engaged. So omukulu twogera ne mubulira ABCD. In fact nasooka musindikira bifaananyi, ebimu ku bifaananyi bye byamuzuukusa, nambuza obijeewa kwe kuzuukuka. Ate nalwana nnyo anoonye, ate nga nze nali munoonya nga ndaga nti am nothing. So at the end of the day najja nkwe kasole katono nnyo ne mubulira buli kimu ekigenda maaso. Nagamba nkimanyi era ne mugamba at the end of the day sebo whatever kye tugenda kukola ebintu bino bigenda ku media. Kyansanyusa nti yamala n'ategeera neyenenyeza omwana w'obuwala olubuto ne baluzaala, n'asigaza ekitiibwa kye nga ssemaka ate ng'omuweereza. Omwana omuwala bali bamutiisatiisa olubuto okuluggyamu, olubuto lwazaalibwa. Twebaza Mukama bbanga liyise, olubuto baaluzaala. Era buli mwezi, njagala kutegeeza ebigambo bino, buli mwezi asindika obuyambi eri omwana oyo, buli mwezi asindika obuyambi eri omwana oyo. Bino ebigambo bino mbyogera, waliwo omwana omulala omuntu omulala ali eyo ng'abiyitamu. So waliwo era omulala era muweereza yajja mu motoka ku Mundiga, njazikamu ku motoka tugenda mbalala mu ministry, n'akwata emotoka ne bagimuwa n'agenda. We yadda yafuuka ya musumba.
okujja ate motoka agijje yalinganga ate ayegayirira obwegaitizi bw'ate bonkwata obubyo jafuna ebikolimo ebintu ebifaanaganako we bityo. So neebuuza ekibuuzo nti don't touch the anointed one of God. Olunyiriri lw'abasumba bokka, lw'abannabbi bokka, zino endiga zino ezikolebwako ebintu bino. Nze mbuuza nti zino ez'endiga ezikolebwako ebintu bino zo tezirina anointing, teziri touched, oba kati ekyo ekibiina kiri mu kkanisa kyawula ekiteeke wali. Don't touch the anointed one of God. So ono ye ne waabonaabona ne bwakola atya, oyo ye akirizibwa okubeera touched. Ndi musanyufu nnyo nti omwana ow'obuwala yafuna obwenkanya, kati yafumbirwa nadda, yafuna omusajja omulala n'amutwala n'omwana, naye era sitiira omwana ono ali under custody ya mukulu ono mu kibuga ali awo. Nze omuntu ayogera, nze omuntu ategeera ebintu byentegedde nenzija nembyogera, the same thing. Naye kino nasirika lwaki? Kubanga yategeera ensobi ate ne tuengaginga. So the same thing that applied there, ekyaplayingibwa ye mutundwe. So bw'ovaayo okwogera then obeera mubi, naye ate bali be bakolako ebintu biri eri ate bo tebalabwawo nga bantu. Very bad. Buli mwaka mbadde sigenda kwogera linnya lino naye kandyogere kiki ekiŋŋaana. Buli mwaka muzeeyi Kayiwa akola kye bayita marriage renewals mu buweereza obw'emutundwe. Bw'oba obadde ojja okyegendereza nti wabeerawo marriage renewals, either bagenda kuyita musumba Kayiwa abeere ng'akola marriage renewals ezo, marriage renewals okurenewinga obufumbo bwa muzeeyi Tom Mugerwa ne mukyala we Justine. Ne bw'oba omanyi roots eza muzeeyi Tom, alina omukyala yali yasooka kubeera naye omwali abaana be yazaala abasooka omuli Sala Luboyera, ndowooza mumumanyi Sala Luboyera. Omukyala oyo, puliriza bulungi nnyo, omukyala oyo gyali era omuntu ayendoosinga ebintu ebyo muzeeyi Kayiwa njala kutunyumyemu nga buluganda mu kkanisa ya Kristo. Muzeeyi Kayiwa yayendoosinga, naye nga tewali divorce, muzeeyi Kayiwa yayendoosinga marriage eyo. Ate era marriage renewals era muzeeyi Kayiwa yakola emikolo egyo. So muzeeyi Kayiwa atwalibwa nga is a spiritual father mu buweereza obwo. However, nti banyimya story ya ministry eyo nga ina omulandira ewa Robert Kayanja, naye ate ekyewuunyisa nti muzeeyi Robert Kayanja talinnyangako ku kituuti kya mutundwe. Simulabangako pozi nga wali omulabyeko. Muzeeyi Kayanja talinnyangako ku kituuti kya mutundwe, mpozi nga guŋŋamba nti wali omulabyeko, naye nze simulabangako ku kituuti kyawe mutundwe, tekibangawo. Era muzeeyi Ssebugenyi nga yawukanye ne mukyala gwe yali yakamala naye emyaka ndowooza 2+ n'afuna omukazi omulala ewatali divorce. Muzeeyi Ssebugenyi yadduka Misinde, yagenda wa Kayiwa gye babagattira. Kati Kayiwa n'abeera nga atabitegedde nti ono omusajja mufumbo. In my mentality muzeeyi Kayiwa yali akimanyi, kubanga process zonna zagenda ogenda maaso atoli kyatamanyi. So bw'otunuulira mutundwe, ekintu ekigenda maaso awo ekyokumenya amaka, menya wano wasa wano, menya wano ddala mubaweereza, njogera mubaweereza abali waggulu. Kwakati era bw'otunuulira ne Buyungo, njogera ku Buyungo mumumanyi, Buyungo wa Fogimu. Naye era akadde kaatuuka mukyala we okufa kwa mukyala we okufa bali mu kumuziika. Mwami Buyungo omusumba ng'omukyala gw'alina olwaliro ku kituuti
nga bali bonna nkikugambye. Muzeeyi Buyungu mukyala we yasooka gwa yesuzaalamu abaana okufa kwe bali mu kumuziika mu ntaana ng'ono waali kiri awo. Kakati waliwo ebintu ebimu byensiriikira nendowoozaamu. N'omusajja omulala ayitibwa mitaani ono akwata ssente z'emutundu, essente ziyitirako nnyo ku ssimu z'emutundu. Omwami oyo so muganda wa Rodney naye amenya gano amaka n'akwata gano, aleka gano n'akwata gano, ate ono n'akwata ono, ate ono n'akwata ono. Mutundwe Mukama waffe bazibwe nnyo. Then Muzeeyi Bugingo ogenda okuta amaka gali eri, akwata amaka amalala, akwata omukyalo omulala. Era Muzeeyi Kayiwa yayendosinga ekintu ekyo, era nekipikibwamu nnyo amaanyi, era nekiwagirwa nnyo, era ekibiina nekinyeenya. So kati ekintu Bugingo kye yakola being it nti kyali watered by a grandfather mu Kristo, kyali kyasigibwamu, kyali watered, kizibu kyakujjawo. Omukulu mujjukira erinnya Kisitu Emutundwe. Abakazi bagobye ne beyaakawasa tobala muwendo. Mutundwe ku kituuti. So waliwo era amaka amalala era agaakutukaawo genajja mbagambako emabegakaawo ag'omukyala Lwanga ago gaakutukira ddala. Kati nebo kye baakola, so baakwata omukyala oyo Jakina Lubwama ne bamugoba ku kituuti, ne bamugoba kati vaawo genda, kati ne bamugoba ku kituuti. So waliwo ekintu ekitatambula bulungi. Awo genda okwetegereza ono Kakande eri ayitibwa nga mutabani museeyo mu mwoyo eno ewa Muzeeyi Kayiwa. Tonzikiriza nnyo ku lwendo olw'ekyokunywa kyange wano, tonsekerera, tunula eri nga ngenda okunywa ekyokunywa kyange. Muzeeyi Kayiwa eri wa Kakande abeera mwana, era mukyala Cecily ekyo akyogera butereevu, abeera mwana. Kati okugenda eri ewa Kakande si kipya, tekitandise kati, kibaddewo. Kakande mutabani wa Muzeeyi Kayiwa mu mwoyo. Tom Mugerwa mutabani wa Muzeeyi Kayiwa mu mwoyo. Kimpulikikira ndi watuuka okubaawo society etuula nga tetumanyi. Wateeka okubaawo society etuula nga tetumanyi. Kakati Muzeeyi Kayiwa ogenda okuddayo oyimiridde ku kituuti kya mutabani wo Bugingo, kuba ne mutabani Bugingo naye anoonya we yeekwata. Si byangu. Bayibuli tusomesa mu lunyiriri lulimu Timoseewo ekyokubiri 4:2 nga ekigambo kubiribanga erisaaniramu neritasaaniramu, weranga ne buuliriranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza. Kubanga ebiro biri bwe batalikkiriza kuwulira kwa bulamu, naye nga gabasiiwa bali kuyigirizwa, bali kuŋŋaanya abayiga n'okwegomba kwabwe bo kuli kubirizanga erisaaniramu neritasaaniramu, weranga nenyanga buuliriranga. Ebintu bino bye tukola oba ebintu bino byonna ebigenda mu maaso mbiri gwa Kristo
nina ekibuuzo kineebuuza munda yange gwe omulokole agoberera ntera nnyo okulaba abantu nga abamu bavaayo baataakinga olumu posts zetubira tukola ne videos zetubira tukola, naye in their mentality balwana nnyo okudefendinga profile y'omuntu, which is okay. Naye mu kulwana ennyo okuprotectinga profile y'omuntu abamu ne bamaliriza nga bawemula, abamu ne bamaliriza nga bavuma, kubanga baprotectinga profile y'omuntu naye tebaprotectinze profile ya Mukama waffe Yesu. So nekireeta ekifaananyi nti kizibu nnyo olwaleero omuntu yenna okuvaayo okurebukinga, okuvaayo Bayibuli esomesa nti kubakubiriza mu bbanga, kubuuliranga ekigambo, okubirizanga mu bbanga erisaanamu n'etasaaniramu weranga, rebuke n'ennyanga, buuliranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza, kubanga ebiro birijja lwe batawulira kuyigiriza kwa bulamu, naye amatu gaabwe nga gabasiiwa okuwulira abayigirizwa bali kuŋŋaanya abayigiriza n'okwegomba kwabwe bo bwe kuli. Kati tuli mu mulembe nga kanisa tekyagala rebuke, tekyagala rebuke, wabula kanisa eyagala kati kuwulira bigambo bye baagala, bye banyumirwa, bye baagala bo nga bo okuwulira bye baagala, so si ebyo byetaga okuwulira. Kati omuntu yenna kasita avaayo okurebukinga, nkubuulidde nti olw'osobola okukola posti ng'eri Kanani n'olengera abantu nga bugingo bamutwala misinde nga talinnya, naye ekintu kyekimu nga kiri eri mutundwe, kakati ababadde batwala oli emisinde ate ne badda ene wange ne bantwala emisinde, oba kategedde endowooza. Naye nga kyekimu kyekiri eri bugingo teyadivosinga, yakwata bukwasi mukazi n'amuteeka wali eri, era Kayiwa okuyimirira ku kituuti kiraga nti Kayiwa has endorsed that mu mubiri gwa Kristo nga bakitaffe mu mwoyo. So kitegeeza nti eri omulala asobola okukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti wasagoba. The same thing that applies neri emutundwe. Era mukyala wa Mugerwa yakola ekintu kyekimu. Mukyala wa bugingo Teddy kye yakola, yagana okusayininga divorce papers. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Neera still olaba era ekintu kyekimu kyekiri mu mutundwe mubaweereza, goba ono wassa ono, goba ono, something is wrong. Olw'ekitagatta, olw'ekitali kituufu. Wateeka okubaawo society eri awo etuula ekiro, etuula ebintu bino byonna nga bigenda mu maaso yagalagana. Olwo tuyinza obutabitegeera. Lwaki njogera ebigambo bino byonna? Mbyogera sifaayo ani avuma, ani akola ki. Mmanyi enkya bijja kujja byapeninge mu maaso gammwe, naye era still being it nti kati ffe tetukyagala kutunuulira kanisa ya Kristo, wala tutunuulira personality ya muntu, nti nze njagala gundi, musumba wange gundi amugambako mujjamu n'omumiro bye tulimu ebyo. Timoseewo ekyokutaano, Timoseewo ekisooka, malirize luno tugende tunadda olulala. Timoseewo, ekitabu kya Timoseewo ekisookera ddala sura ya 5 lunyiriri lwa 20. Bayibuli esomesa nti aboonoona obanezenga mu maaso g'abantu bonna, era n'abalala balyoke batyenga. So kasita ekintu ekifaanaganako bwe kityo kyapiyalinga ddala bwe bituuka ku bintu by'obuweereza ng'ebyo ebyapeninga, obuweereza bwa bulimba. It's a false ministry. Don't stand to support it, otherwise kigenda kusiga ensigo egenda okubeera ey'akabenje mu maaso. Katono nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Otherwise
kigenda kuzaala ekintu ekigenda okubeera ekyobulabe mu maaso. Obuweereza bwa bulimba. It's a false ministry. Kuba muzeeyi Kayiwa toyinza kuŋŋamba nti gweosobola okukwata ebidomola by'amazzi ewa Kakande n'obikwata obitwala ewammwe ku kanisa nawe otandika okuguza abantu amazzi ago. Mukama yeebazibwe nnyo. No. So how are we going to protect these people nga mu abantu abali prominent mu kanisa betulabirako betuze tukula nga tuwulira? Eriyo omuntu agenda okusigala nga anyweredde wantu awo kubanga muzeeyi Kayiwa yalinnyeewo. Kati wogenda okusaasirira ate muzeeyi Ssenyonga, kati kigenda beera very hard ekyamusumba Ssenyonga okubeereka nti nno alwanisa oba alabula abantu ku bannabbi b'obulimba. Ago ge mazima. Kubanga buli lwanaayogera ku bintu bifaananganako bityo ajja kuba ate nga ajja kuwulikika nga alumba muzeeyi Kayiwa. Yes, tubaagala, tetubakyawa. Tetubakyawa bannabbi b'obulimba, tetubakyawa. It's not hate. Naye tetulina kyakikolera ate kubanga tulina ate okukola omulimu ogwatuweebwa okukola. So kati wali wanaaba akuba ekyoyo ekyo kiri maaso ekigenda maaso wa Kakande ajja kuwulikika ate nga akuba Kayiwa. Kati Kayiwa naye ajja vaayo adifendinge omubiri gwa Kristo guba guddawa. Ekyo kyekibuuzo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So njala bategeeza ebigambo bino tuli mu akazibu. Nadde mpuliriza muzeeyi Kayiwa nga yogera ebikulu n'ebyamaanyi. Kanisa ezimbiddwa nnene yesinga mu East Africa. Kanisa nekuba mu ngalo. Bwe buno obudde bwe tulimu abantu abo bebasinga okwagala okukyamukiriza, kukyamula. That is the time. This is the time. Kizibu nnyo okutula wansi okutegeeza omuntu kati nti that is a false ministry. Kizibu ddala. Ngoba ajja kubuuza nti false ministry ngate gweyogerako jjajja mu kukkiriza mu Uganda. Katonda gwe yaggulira olujja olwa Pentecostal. Mutabani we Kakande. Ate mutabani we Kakande ate era mutabani we ye Mugerwa. Bano bonna balina ebintu ebibagatta nabagamba vaayo onenye ensonga egenda emutundwe. Bajja kukulyanga olaba, bajja nakuwemula, bajja kuvuma. Vaayo nenye ensonga egenda maaso wa Kakande, bajja kuvuma, bajja kukulyamu amaaso. Abantu bano they share, waliwo ekintu kyebagabana. Kyo kyebagambye, waliwo ekintu ekibagabana. Ye muzeeyi Kakande y'ebyokuwasalinga nga yalina Cecilia ndowooza emabegako eyo n'amugoba n'afuna omulala, oba naye yamugoba era nadde n'afuna omulala, oba naye n'amugoba kati oba alinaani onfuna ndowooza. So kyekintu kyekimu ekigenda maaso n'ewa Bujingo. Ate era kintu kyekimu kyekigenda maaso ewa Mugerwa. Kati abantu bano waliwo ekintu ekibagatta. Ate abantu kye batagenda kutegeera kati naye bagenda kitegeera nga bayisewo ebbanga. Naye banaatuuka okukitegeerera ate ng'obudde bugenze. Lwaki temunzikiriza ne mbasiibula? Tunadda olunaku olw'enkya. Oba olunaku olulala. Mbaagala nnyo. Mbaagala ddala. Mikono gyaffe abali ku YouTube balamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe. Nze bwentyo bwendi. Waliwo gwe nalabye andi obubi yazina minibok yakoze comment naye tekimubalidde najja nanumba neno yewange mukundi mu WhatsApp. Njagala kubategeeza ebigambo bino. Ngowe nawe nakugamba kuva ku lubereberye. Bw'obanga oli ku media, just gospel media Uganda, olinga nga ali ku TV yewammwe, olinga nga ali ku radio yewammwe. Nze siri musumbawo. Ekyo nkikugamba, siri musumbawo. Nze tonoonyaamu njiri. Sinze enjiri, bikula Bible onoonya enjiri. Tunoonya enjiri musajja ono tetugiraba. Tunoonya ebigambo ebituzimba tetubiraba. Guwampa buloka n'omusenyu n'amayinja nkuzimbe. Sonywa mubadde nkyakugamba. Tubinoonya yazadduka akaala.
nze gw'otiisa tojja kunsobola. Tuwa enjiri, ffe twagala kuwulira njiri. Gende wa musumba we eyakubuulira enjiri. Nze nakubuulira ku njiri olokoke, gende eri eyakubuulira enjiri yaba akubuulira. Nze bwe mba nyumiddwa no ku media bwendi bwendi yagala gaana bwendi tulina teachings gye ziri ku YouTube. Ezo temusobola ziwuliriza. Tulina platforms ez'enjawulo mpitirivu eri enjiri, eri ababeerayo ababuulira enjiri. Yazengalika namusindikidde links ez'enjiri, teachings zetubeera nazo. Tulina WhatsApp fellowships ziri 6. WhatsApp fellowships ziri 6. Ate zonna zirimu abantu 6. Ebyote ebyokusaba bibeerayo 24/7. Kyebayita 24/7 prayer altar. Tekizikira. Abasumba gye bali, abaweereza ab'enjawulo gye bali, wala abaweereza babeera ku media kuno nga babuulira. Just Gospel Sword eri abaweereza, eri abasumba beera abaweereza. Just Gospel Fellowship Center naye erinayo abaweereza ababeerayo ababuulira. Just Gospel Media naye era kubeerako ababuulizi era ababuulira enjiri kuno. Kakati gwe oba olinda nze Nicholas mu Just Gospel Fellowship WhatsApp channels, enjiri ebeerayo buli lunaku. Lunch hours zibeerayo, morning services zibeerayo, babuulira enjiri buli lunaku. Kakati gwe ojja wano ng'onoonya Nicholas ndi twagala ebigambo eby'enjiri, twagala ebigambo ebituzimba ng'obinoonya mu nze. Nze nkubuuza ekibuuzo, nze musumbawo. Gwe oba ondaba kwano olaba nti nze neetisse Bayibuli egenda okubikula enjiri, nkubuulira enjiri. Tunoonya njiri, tubuulire ebintu ebituzimba. Gwe bakugambye bw'oba ondabako sementi n'omuyiko ne buloka nti nze ngenda okuzimba ggwe. Ate bonna bookebera profile zaabwe ku Facebook zaabwe n'ebifaananyi ebiriko by'abasumba baabwe. Teri lunaku na lumu lyatadde face ye mu maaso nti naye abuulira enjiri oba abeeko kyayogera ekigenda maaso mbiri gwa Kristo. Never. Bali mu kupostinga Bob Wine, bali mu kupostinga simanyi bali abafudde, bali mu kupostinga biki, bali mu kupostinga Mwami Museveni, bali mu kupostinga Bob Wine, bali mu kupostinga. It's not bad, banga that is your life. Naye tojja wange eno noonye enjiri ng'ate wo togibuulira. Mukama akunjagalire, nze Nicholas tujja kudda. Bye bye, mbaagala nnyo. Salute. Kanisa wetulaga mwenyweze. Jacobi Sirikana Sirike Abana Baumule Sirikana Sirike Bakoye Abana Baumule Watase Buyaga Sirikana Sirike Tukuita Yesu Abana Baumule Mako Minya Asatu Mutano Awakuluna Koro bwe bwali buwungeje n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala w'eri. Bwe baleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali, era n'amaato amalala gaali naye. Awo omuyaga omungi ne gujja, amayengo gayiika mu lyato. Eryato lyali ligenda kujjula 38. Ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu. Ne bamuzuukusa ne bamugamba nti omuyigirizwa tofaayo nga tufa. 39 n'asuukuka n'aboggolera omuyaga n'abagamba ennyanja nti sirika teeka. Omuyaga ne gukakkana ne guteeka
kiki ekibatiisa temunnaba kukkiriza anamulumu ne batya entiisa ennene ne bagambagana nti kale ono y'ani kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Teri kitamuwulira bw'ayogera, teri kyatasirisa Yesu bw'ayogera. Embeera y'olwaleero edasirika anataba amanja agabadde obulamu bwo gasirika. Gezigezi lwa Sataani olwaleero alulinnye ku ffete onaawumula wanaawumula. Weebale Yesu, nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. 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 Abaana bo taata betaaga kiwummulo, nsabye ebireka bisike. Nsabye Yesu, bagwaye ebyenseero bibabuzise emirembe, baagala taata wo bawummuze emitima. Yesu wange yegwe kiwummulo, Katonda waffe, taata wange sirisa buli mbeera. Nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. Amabanja n'obwavu bivuze nnyo taata, abaana bo taata basanyuse munnange. Nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. Waliwo be bagoba mu mayumba, taata wange basimbire bawummule. Nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. Abaana baabwe tebasoma, taata wange sirisa embeera. Nsabye